Buli oyogera ku Bwakabaka bwa Buganda toyinza butayogera ku mulembe Omutebi. So nga ate bw'oyogera ku mulembe Omutebi toyinza kubeera nga toyogera ku bavubuka. Bingi nnyo ebituukiddwako anti bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, nga tuteekateeka okubeera nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi kazi guno gwakomeka 69 agenda kubaweza emyaka 69 egy'obuto. Tumwenyumirizaamu ng'Abaganda, tumwenyumirizaamu ng'abavubuka kubanga omulembe gwe yagukwasa abavubuka. Wabula ng'essaawa eno ndi n'omwami amulamulirako eggombolola y'e Kawempe mu Tube 5 ate nga munnabyanjigiriza omutendeke era omugundiivu Ntege Benoni Sempala okubeera ng'ate atuyisa mu mbeera eno. Ssaabasajja Kabaka ye yamumanya ddi, Ssaabasajja Kabaka yafuuka ddi Ssaabataka era yava ddi mu bwa Ssaabataka. Mu Tube 5 oli ne BTM TV. Era namusa kuba tulaba n'abatuwuliriza. Olwaleero sinkanya aba BTM nga tuli ku nsonga y'Obwakabaka bwa Buganda naddala nga tutunulidde amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'Enkaaga agatuuse ge tugenda okutandika n'emisinde egijja okutandika n'olunaku lwa Sande nga 7. Twagala otukusiigira ekifaananyi eky'omulembe Omutebi okuviira ddala ng'afuuse kabaka naye ng'ate kigambibwa nti yalina ebitiibwa eby'enjawulo, yabeerako omulangira n'abeera Ssaabataka ate era n'afuuka kabaka wa Buganda. Tusiigire ekifaananyi eky'ekiseera ekyo kyali kitya era atuuka ddi okuva mu bwa Ssaabataka ate okufuuka kabaka. Omulembe Omutebi gujja mu biseera bya 72 Mukulu Idi Amin bwe yakomyawo enjole ya Ssaabasajja Kabaka. Tunajjukira bulungi nti mu mwaka gwa 1966 Obwakabaka gavumenti y'Obote yabujjawo era ne buvaawo wonna si mu Buganda bwokka naye mu Uganda yonna. 1971 Idi Amin bw'awamba gavumenti yasooka n'asonyiwa abasibe bonna abaali ab'ebyobufuzi eruzira n'oluvannyuma komyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa II eyali akisizza omukono mu mwaka gwa 1969 ng'ali mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Awo wentandika okumanya mu biseera bye twamuyitanga omulangira Mutebi era n'ekifaananyi kye nga tukirabako mu mawulire ng'ali ne Ssaabasajja ng'agenzeyo okumulaba n'okumutegeeza ebya 66 bye byali. Ng'ali ku kitiibwa eky'omulangira. 71 enjole bw'ekomawo omulangira Mutebi yaleetebwa okujja okubikka akabugo ku njole ya Ssaabasajja ya Ssekabaka Muteesa II. Awo kyali kimaze okumufuula kabaka wa Buganda. Naye ebiseera ebyo nga bwe tumanyi nti Obwakabaka bwali tebuliiwo, yakazibwako ekya Ssaabataka kubanga nalyo linnya lye nga kabaka kuba yakulira abataka bonna. Era mu kubikka akabugo kiba kitegeeza ye kabaka, naye awo kyali tekiyinza kwogerwako nti ye kabaka. Abaaliwo abakulu betujjukirako baafuba nnyo okulaba nti Idi Amin akkiriza Obwakabaka buddewo naye tekyasoboka. Awo wonna wonna tuzze tulaba entalo ezibaddewo okutuusiza ddala dino jjo ly'abalamu mu lutalo luno Ssaabasajja Kabaka lwe yeenyigiramu olwa 1980 paka 86 era olwamukomyawo wano naye lwe yeenyigiramu n'akomawo ku butaka era awo n'asooka ayitibwa Ssaabataka okutuusa enteeseganya lwe zaagenda mu maaso n'abaaliwo ku buludda lwa Buganda wamu ne gavumenti ye neriko ne kikkirizibwa nti Obwakabaka buddizibwa Obuganda. Era mu Julayi wa 1993 Ssaabasajja n'atuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe n'abeera kabaka omujjuvu akulembera Obuganda. Bwe tutunuulira bingi nnyo ebyogerwako ku mulembe guno Omutebi, ebikuuno ebikukunavu ebigambibwa nti Ssaabasajja Kabaka ekyamazima akoze nga bwe twagambye nti omuto gy'amanyi yadde omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Naye biki ebyo ebituukiddwako ng'ekyamazima abaliwo n'abaliddawo bali bijjukiranga?
omulembe Omutebi okusooka kyengumanyiiko nti gwa byafaayo kubanga Obwakabaka bwe bubanga bwali buvuddewo emyaka nga 27 ne bukomawo ekyo kya byafaayo. Ekyokubiri nti omulembe Omutebi Ssaabasajja yagukwasa abavubuka. Weewaawo biseera biri ebya Ssekabaka Muteesa baalinga bavubuka abaafuganga naye ate kino kyanjawulomu era abavubuka bangi bavuddeyo. Ekisooka baagala Obwakabaka. Ekyokubiri bafubye nnyo okulaba nti beenyigira mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka kubanga bamanyi nti Obuganda bwabwe. Ensonga endala nti Ssaabasajja ayolesezza obukugu mu kulaba nti abantu ba Buganda babeerawo nga balina emirembe mu ki ebyobulamu. Tafuddeeyo baga central government ebikolako naye yennyini n'abyenyigiramu okulaba nti bitambula bulungi. Tulabye nga alwanyisa ekikulukuto, tulabye nga alwanyisa omusujja gw'ensiri, tulabye nga akunga abantu be okubakubiriza nalubiri. Era tulaba nga Sipiika wa Uganda Anita Among bwe yakyadde embuga yasiimye nnyo Ssaabasajja okubeera nti ayina byakoze nti oba oliawo ebyandibadde bikolebwa gavumenti ye talinze kubeera ng'agituulirira kugisaba kano kugisaba kali yabitandiseeko kubeera ng'abikolako. Ne tulaba nti yatunula najja alaba nti ekisinga okutta abantu omusaayi era n'ayita abantu be okugenda okuwa omusaayi n'akola rekodi y'ensi yonna eyaliwo n'agikuba n'ateekawo eyiye n'agiddamu neyiye yennyini n'agikuba omwaka ogwaddirira ate nga kikoleddwa mu biseera bitono nnyo ebyamusabibwa. Kale eyo nayo nsonga afubye nnyo okulaba nti abavubuka mu bbula ly'emirimu lino babaako bye bakola nga babayingiza mu programs ezitali ez'enjawulo. N'afuba nnyo ku byenjigiriza. Bursaries zeetoolodde Obuganda bwonna ne ku matendekero amanene nga nayo gye ziri. N'ekirala n'enkolagana ne gavumenti nayo weeri kubanga era olaba programs kati ezisinga obungi gavumenti yeekoonako emmengo ne bakwataganya era byonna bibala Ssaabasajja byatutuusizzaako. Abakyala bwe tutunuulira abakyala bano okubeera nga basoosowaziddwa baleeteddwa ku mwanjo nti ku mulembe guno Omutebi omukyala kati tubalaba baminisita ne batakoma kubeera mu baminisita mu gavumenti eri eya wakati ekulemberwa President Museveni wabula tulaba nga n'emmengo abakyala bangi nnyo baminisita bali mu local governments bakutte ebitongole eby'enjawulo. Kino kituwa kifaananyi ki eri Obwakabaka? Ekyabakyala ng'okizzeeko emabega kyatandika okulabikako mu myaka gye7 nga naye tekiri tambula nnyo naye kati bekizze ku mulembe guno abakyala naddala kati bwolaba mu Ssaabasajja bwe yatuwa Nnaabagereka abakyala abakozeeko bulungi nnyo bakola enkuŋŋaana zaabwe bakola emirimu gyabwe ne batambuza emirimu gyabwe bulungi era balabika basanyufu eri Ssaabasajja ku nsonga eyo. Ssaabasajja Kabaka omulembe gwe yagukwasa abavubuka era tulaba nga abavubuka be balina okukola ennyo okulaba nga batuukiriza ebigendererwa bya Ssaabasajja. Abavubuka bano gwe mu kulabakwo bakoze ekimala okubeera nga ddala omulamwa gwa Ssaabasajja bagujjayo bakoze ekimala tebaswazizza mulembe guno nga Ssaabasajja Kabaka bwe yagubakwasa. Abavubuka obagamba ku kirala naye kikwata ku Ssaabasajja bawulize bulungi nnyo era bafaayo nnyo okulaba nti Buganda erinnya amadaala okuva ne bwe bagisangira. N'olwekyo ensonga eyo ekwatibwa bulungi. Amazaalibwa ga Beene gatuuse era nga tuli mu keeterekerero tuli mu keetalo emijoozi gigulibwa gitundibwa buli wamu nga mutubeetaano musajja we gwe yakwata n'amukwasa eggombolola ennamba ye Kawempe omugamba ki? Ssaabasajja Kabaka nze musajja wo Ntegebe Ssempala gwe walengera n'omuyita okulembera eggombolola ya Mutubeetaano Kawempe. Ndi musajja musomesa
Winterland Primary School ekyebando era nga ndi mutandisi w'amasomero ga Winterland. Ssaabasajja Kabaka kulwa Winterland Primary School ne kulwa eggombolola lya Mutobe 5 Kawempe wamu ne bannayuganda bonna tukuyozaayoza okuba nti otuuse ku mazaalibwa ago era tukwagaliza mirembe wamu ne maama n'abagereka wamu n'abalangira n'abambejja tubaagaliza amazaalibwa amalungi era tukwagaliza obukulembeze obw'obuwangaazi nga Katonda ye mubeezi wangaala ayisa abasajja. Obukadde magezi takubuulira kyamukaddiya. Oyo ye mukulu Ntege Benon Sempala musajja wa Kabaka amulamulirako eggombolola ya Mutobe 5 Kawempe. Nsuubira nti alambuludde bulungi nnyo era nga n'ebimu ku bibuuzo bye mbadde mwebuuza abizzeemu bulungi nnyo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.